Grace Kavuma tosubwe kwayaza obulabirizi zonna katunyweze sitaani ku luno abulweko ne wanywera amazzi jangu mu lukuŋŋaana luno olw'omwaka okutandika ssaawa 2 ez'okumakya keerako jangu mu convention olabe mukama ate byakola omwaka guno. Okay, kunaku z'omwezi 16 omwezi gwa mwendo omwaka 2025 olunaku lwakubiri nkubuzaako era ne nkwebaza gyonna gye wakatuusizaako engalo ku makya gano ag'olunaku lwaleero olwokubiri ne nnyongera kukusaba kintu kimu kyokka kugenda mu maaso na kubanga tukola ate nga tukolera ddala mu bwerufu nga Katikkiro wazaatukubiriza. Erinnya Nzaakira Mbwanika Namugera okubanga nkutuusaako pulogulaamu eno olutindo ku makya g'olunaku lwaleero nga ndi ne bannaffe aba Namirembe Diocese buyita obulabirizi bw'e Namirembe n'abagenyi bange ab'enjawulo nga omu ku bo si mulala ye Reverend Lumu Stephen ngenda kuba musaba maaso awo akubuuzeeko naye kansooke nsabe omukulu Wilbur Grace Nayigambi President wa Fathers Union gwe mansooka naye akubuuzeeko tusobole okumanya olunaku olwaleero ba Fathers Union naffe twafuneyo President waffe era kamusaba akubuuzeeko atubuulire enteekateeka zitambula zitya eyo. Abatulaba bwenna ku mutimbagano guno gwa TV yaffe mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Era ensonga nga Oluganda wabadde azambula zonna tugenda kuzoogerako zinyonyoke bulungi. Omusumba Reverend. Twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kino Mukama omulungi tukwebaza nnyo okusookera ddala olwa TV yaffe eno BBS Telefina. Mukama weebale okugituwa era yongera okugiwangaaza awamu ne Ssaabasajja Kabaka. Tusabira Obuganda bwonna, tusabira Katikkiro, tusabira enteekateeka zonna ez'obulabirizi. Mukama okole bulungi naye okusinga ennyo tuwayo abakozi bonna ku BBS Telefina ne ku radio yaffe. Mukama yongera okubakuuma mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Okay. Ngenda kutandika ne Father Wilbur. Atunnyonnyere ku nsonga eno twategeezeddwako nti tulinayo embaga ezaawamu. Enteekateeka eyo eyimiridde etya? Twebaza Katonda olwa omukisa ogwo obulabirizi gwe bwateekawo ogw'embaga ezaawamu. Embaga zino zeetabwamu buli muntu ayagala okufuna obufumbo obutukuvu. Ate ekigendera ky'obulabirizi kyali nti okuteekateeka embaga kyetaaga ssente ziwererako ddala. Ng'oyimiridde weetengeredde bw'omu bw'oti weetaaga ssente ziwererako ddala. Naye ate ekigendererwa ky'okufuna obufumbo obutukuvu si bintu nga kulya, si bintu nga kunywa ebyamalidaadi, si kyekigendererwa. Ekigendererwa ky'okufumbirwagana mu nteekateeka ya Katonda kyakulaba nti abantu basobola okubeera awamu omukazi n'omukyala naye nga bakikoze mu ngeri ye Katonda gy'akirabamu. Omukazi n'omusajja nga bakikoze mu ngeri Katonda gy'akirabamu. So bino ebirala weesanga nga bino ebirala tebigenda n'ebibuutikira kiri ekikulu ennyo. Omuntu n'alowooza nti bwe naaba nga sifunye bukadde 20, bukadde 15, bukadde bumeka, bukadde 5 ate ng'ebintu ebyo bigenda mu biri ebirala ebingi ennyo nti embaga yange tejja kubeerawo oba obufumbo bwange tebujja kubeerawo. Ekirayiro kiri kye tukola ky'ekintu ekikulu ennyo naye ate bw'okitunuulira ekirayiro ekyo kyennyini tekiriiko kumpi muwendo gwa ssente. Nkyo kituufu. Kubanga kyeweetaaga just kufunanga baluwa kuva mu ministry omuweereza kubeerawo n'ebintu ebyo bya ssente ntono nnyo. So n'olw'ensonga eyo obulabizi bwateekawo enteekateeka eno ey'ogamba nti katutuukirize kiri Katonda kyennyini ye kyayagala. Oli bw'aba ayagadde asobola okwongerako mu ngeri ye naye ffe tukole nga obulabirizi ekiri nga ekkanisa katuukirize kiri Katonda kyayagala. So enteekateeka eno n'ebeerawo ey'okulaba nti tukubiriza era n'okufuna abantu abasajja n'abakazi abatanaba kufumbirwa mu bufumbo obutukuvu bo bakikole. Kaakati obulabirizi nabwo ne bubanga waliwo kye bukolako kubanga wali mubeera wali naye oli asobola ogamba kaakati tumaze eno luyala embaga naki obulabirizi ne bugamba nti okay naffe waliwo kye tugenda okolako bwe tunaaba nga tumaze wali okugatta tujja kukwasizaako mu bintu nga naffe tusembezeeko abagenyi bo obeereko ne reception tukuweeko keeki
kubanga ebyo nabyo ensi ebitunulira nti bintu bikulu nnyo nti embaga tesobola kubeera nti nvudde wali naye tetulidde keeki nvudde wali naye sifunyeko obaka akunywa naki ne tugamba tubikole ng'obulabirizi mu ngeri yaffe gye tunaaba tusoboddemu so nekiba nti enteekati nti ekyo kyekisookera ddala okwanjula kwakyo so enteekateeka ey'omwaka guno eri nti ekikolwa ekyo tugenda kukikola enteekateeka eyo kigenda kubeera olwokutaano luno lwa wiiki eno yennyini ennaku z'omwezi nga 19 wetusuubira nti omukolo era si tuwe tusuubira omukolo lwe lugenda okubeerawo gutandika ssaawa 2 era tulina emigogo gy'abagole 50 emigogo egyo givudde mu bulabirizi bwonna era ekyenjawulo ekirimu mu mwaka guno mu nteekateeka y'omwaka guno nti mu myaka mingi lwe tugenda okusobola okufuna abagole nga bava ku bizinga ebiri mu bulabirizi bw'ennamirembe kibadde nga enteekateeka ebadde nga eri nti omulabirizi agendayo n'abagattira eyo tulina nga obusumba bw'Essese omulabirizi abadde nga agendayo n'abagattira eyo Essese naye ku luno enteekateeka eri nti bajja kuvaayo Essese bajja eno bajja kuvaayo ng'ezinga ekizinga ky'ezinga bajja eno ekizinga ky'ebusi nabo baveeyo bajja eno so abo bonna bali mu migogo egyetaawo n'abali eno naffe tuli eno ku mainland abali ku lukalu eno naffe tujja naffe era nabo we bali so ebanaaba bazze tubasuubira nti omukolo gujja kutandika ssaawa 2 kaakati ku ssaawa nga 4:30 tufunemuuko tuwumulemuko kubanga bw'obanga njagala okutegeeza okuyimirira wali okwogera emigogo 25 nga buli mugogo guyisa mu birayiro ebyo byonna muganda wange n'emyaka gy'osobola obutakisobola so omulabizi ajja kuwumulamuko dakiika nga ntonawo dakiika nga 3:45 asobole okunywako ku mazzi n'ekintu ekirala then tuyingizeemu emigogo kaakati emigogo emirala 25 so tujja kubeera n'emigogo egisooka 25 okuva ssaawa 2 kutuuka ssaawa nga 4:30 tubeere n'emigogo emirala 25 okuva ku ssaawa nga 5 n'eddakiika 15 okutuuka ku ssaawa nga 8. Izeza father kati abantu abaleeya abakyalemedde mu bufumu obutali butukuvu kyemugezaako okujjawo omuntu aleme kwekwasa nti siina ssente za kutegeka mbaga siina kino oli muyizi mulungi naye ate abantu bangi bo bakyalemedde era akugamba kimu nga ni agenda okugattibwa mu kikungu ensonga eyo nkulu Akram tugatta mu Lutikko Namirembe ne kanisa ezeetolodde ekibuga bulijjo embaga ezo zibeerayo naye abantu ate tamanya bumanya naye ffe ku Lutikko Namirembe buli lwa 6 tulina essaawa ey'essaawa 8 era twekanga nga ennamba nnene ne bajjira awamu ekyo kyonna kibeera kikungu kubanga togasse tebadde special naye kakati kyovula nga twagala nokiwoomya obulungi embaga ezaawamu nti olw'omukaaga nooba tosobodde mwaka gonna n'oyitamu nga tosobodde kale namba esinga obungi katuweeyo olwokutaano lwonna nga tutaddeeko mbaga ndala yonna zibeere embaga ezaawamu ezituuse ku muntu wa wansi ekkanisa wano weddiza era n'omuntu asemberayo eddala wansi kubanga olusaagala n'abuuza ffe waggulu etufunayo ki kubanga amadala g'ekkanisa nga we gatambula ekkanisa yaffe etandikira ddala wansi eri okutuuka waggulu kyokka ate era tutunuulira hard to reach bwe tuba tukola mission eno waliwo ebifo ebizibu okutuuka ekyo kituufu waliwo n'otuuka butuusi oli n'agamba tiwali kyakukola mbatiza nga bwendi ndiddamu ddi okukulaba kubanga wala kale omukisa guno guzze nange kangattibwe kubanga twagala abantu naddala mu kiseera kino kyetugendamu ng'ekkanisa mu bulabizi bw'Ennamirembe tugenda kulonda omwaka ogujja naffe tugenda mu kulonda naye ate abalondebwa biba batuukiridde kubanga owezezza emyaka 18 ate waweza emyaka 18 n'ogenda ne kawundo kakubya eddirisa mu bukulembeze bw'ekkanisa tojja kubeeramu n'olwekyo bwe tuvaayo nga ku luno we tuzze netugamba katuleete abantu baffe bagattibwe mu bufumbo obutukuvu bagenda tutuuka ate mu biseera eri ebyokukulembera ekkanisa nga tebaliiko kyakunenyezebwa era ekintu kino tukikolera mu bibiina kubanga ekkanisa erina ebibiina ku luno aba Fathers Union
osanyuse nnyo okulaba president president. naye alabika nnyo agambye nti yasoose naye nga si president abadde okumala myaka egisuuka mu 20 owa Fathers Union. tulina president Fathers Union, president Mothers Union, nolwekyo president Fathers Union be bateeseteese ku luno ekigambo kino okulaba nga bayita mu bantu bonna okubaagazisa bali bannaabwe abali eri babalabe naye nga akyusa ku langi naye alina waayogerera aveeyo eri mu kawundo kakubye eddirisa ate ayingire mu bufumbo obutukuvu kubanga kigambo kino Kristo yakisiima, Katonda yakisiima, kiyatandikirako obufumbo obutukuvu obujjudde okwagala love. Nekyanjawulo ekirala kimu kyokka ekirimu omulabirizi okukugatta si kintu kyangu kituufu era bw'abanga agenda kukikola ne mu programu yakiteekamu n'agamba nti mu mwezi ogw'11 omwaka ogujja ngenda kugatta abagole bano ku lunaku luno n'amannya n'agawandiika negalabikira n'awandika erinnya lyo negalabikira ne programu ye naye wano ofuna omukisa omuzibu nnyo ogw'okufuna nti omulabirizi yakugatta. ngenda kusaba Father nkwerekerezemu katono ngende wa mukadde wange Reverend Lumu Stephen Lwase twategeezeddwako nti era mwenayo enteekateeka y'olukuŋŋaana lw'enjiri olw'okumalako omwaka ng'era tugenda kubeerayo nga tumuvudde mu mbaga zaffe zino olukuŋŋaana olwo enteekateeka yaffe eyimiridde etya mukadde ka? Yes, enteekateeka eno twandoza embaga za Friday tugende mu lukuŋŋaana era tuziyita categorizza tuyita nti categorizza y'olukuŋŋaana luli yatambula okuba akadde yes enteekateeka z'olukuŋŋaana okusookera ddala njagala okwebaza nti enteekateeka zino zitandikirako wansi ku makanisa gaffe okuviira ddala mu sub parish obusabadinkoni era n'obulabirizi era mu mwaka olw'okubanga obulabirizi bugazi bunene tulina enteekateeka ezisookera ddala mu mwaka zetwayise mini convention. Mini convention zibeerayo obusabadinkoni tukuŋŋaana mu kusaba okubwe kutyo ekyalibaddemu ne revival okulokokera ddala kale ez'obusabadinkoni ziggwa era zitandikira mu mwaka nga gutandika mu mwezi ogwo ogwokusatu ne tubeera ne mini convention kakati ne tubeera n'enteekateeka zino ezimalako kumpi omwaka era nga tukulembeza embaga ezawa mubeeramu ebyokukolewa bingi mu wiiki eno kakati tulinamu abagole abawamu abagenda okugattibwa then ku Sunday kwe kukuŋŋaanya abakristaayo bonna abali mu bulabirizi ne wabeerewo obulabirizi okujja mu lukuŋŋaana olw'enjiri gaggadde nga lukuŋŋaanya buli omu lukuŋŋaanya abaana abato lukuŋŋaanya abavubuka lukuŋŋaanya abakadde lukuŋŋaanya abaweereza ne tujja okusabira awamu ate ku mulundi guno kizze nti tumalako omwaka kyokka ate n'okulonda kw'eggwanga kugenda kubanga kusemberera kakati tulina ng'eggwanga tulina okuyimirawo mu kusaba byonna bina bisoboka olw'okusaba okusabira eggwanga okusabira emirimu gyaffe okusabira abantu ab'enjawulo okusabira amaka kintu kikulu nnyo ate nga bwe tukuŋŋaanira awamu ebintu bino eno bisobokera ddala mu kusaba Katonda era nga tugenda kutambulira ku mulamwa oguli mu kitabo kya Yobu. Omulamwa guli mu ssuula ey'omunaana olunyiri olwabiri nti mazima ddala Katonda tasobola kulekerera muntu atuukiridde so tasobola kuwanira mukono gw'abo abakola ki obubi ekiseera kino Katonda tatulekeredde naye tulina okumukoowoola tulina okulinnya olusozi ne tumukoowoola ekyo ekiseera kye tuwaddeyo baganda baffe bonna abakulembeze ba MP abatwetoolodde bammeeya abantu ab'enjawulo ekibuga kyekyenjawulo mu bifo eby'enjawulo okujja wamu okusabira abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo ate nga olukuŋŋaana luno era tugenda kukeerako saawa emu tujja kubanga tutandise kubanga ebikolebwamu bingi tulinamu Katonda tumusinza mu ngeri nnyingi mulimu abayimbi baffe bonna abakristaayo bagenda kubanga bayimba okuva ku makya okutuuka olw'eggulo tutandika saawa emu olukuŋŋaana lukutandika saawa emu paka saawa 12 era twagala okwebaza
ab'ebyokwerinda poliisi twakwataganye nayo bulungi nnyo awo wakulu nnyo twakatwaganye nayo bulungi nnyo. Njagala okwebaza IDG, njagala okwebaza ekitongole kya poliisi kituwadde obukuumi obuwerako kubanga olusozi lunene ate n'abantu abagenda okujja bangi. N'olwekyo twagala nnyo okwebaza ebye security kubanga batukuuma okuva eggulo limu bajja kubeerawo era mujja kubalaba ate bannaffe mutukoze bulungi. Obulandi abantu abagenda okujja kyetaagisa ki buli muntu ali eyajje oba mulimu abo be baanokoddeyo ab'enjawulo? Buli muntu ajje mu mitendera gye era tugenda kubatuuza bulungi tuteeseteese oba mukulembeze oba si mukulembeze, oba mukulembeze oba si mukulembeze, naye abakulembeze era baliko abavunaanyizibwa bagenda kujja kuba tasobola kujja kumala gajja ne mutamufaako era tugenda batuuza mu mitendera gyabwe. Olusozi luli lwakula bulungi bw'otuula eno lugenda mu levels ez'enjawulo n'olwekyo abantu tugenda batuuza bulungi nnyo abantu bonna bajje. Naye omukozi w'ebibi oba agenderera okukola ekintu ekibi gwe tojja ate era n'oba ojja bambi kwata bayibolo yo kwata ebyawandiika notebook ekalamu kubanga ebyokuyiga bingi gwewandiike buwandiisi naye zino ensawo ennene tojja nazo kubanga ate ojja kulwawo ku mulyango waleeri nga bakukebera kuba tojja kuyitawo tojja kuyisawo kisawo ebintu byonna byonna bigenda kuyingira bagenda sooka bagita sweeping security egenda kujja ku Lwomukaaga erabe nga olusozi lwonna kubanga tulina emiryango egituyingiza egy'enjawulo bagiggale gyonna balabe nga ekifo kyonna kirungi tewuli mu kintu kyonna kati gwajja ne luggage ate kijja kubeera kizibu nnyo. Bannaffe batuyita ba vendors abagenda oku exhibition kola ki bajja kugira before abagenda okwolesa ebyo byobulamu bagenda kujja nga bukyali babiyingize tenti ziyingire. Kati tetusuubira muntu ku Sande kujjanga ye ajja akala n'ebintu ate ebirala bw'ayingira. Tegeza lw'obulamu mwategese n'olusisira by'obulamu. Tulina olusisira lw'obulamu kubanga abantu bebakuŋŋaanira mukama waffe yakuŋŋaanirangawo nawonna ebyobulamu byabeerangawo. N'olwekyo tulina ebyobulamu era bannaffe ba -1 bannamwandu badde baŋŋamba ssebo bw'oba tutuuze kumpi n'ensiisira y'ebyobulamu kubanga ffe olugira nga twetoololamu nga tugendako wali eri nga batukebera kapulesa nga batukebera kasukaali nga batukebera omwaka guli abantu bangi babake twalina ekyuma okuva e Mengo Hospital ne bakebera kansa. Si bino ebyokugenda eri ne bagamba linnya wano kola ki bino bya ddwaliro bya muzungu olina bigoberera bya kikugu. N'olwekyo enteekateeka eyo nayo weeri bannaffe aba Mengo Hospital twagala nnyo okubeebaza be bamu ku bavujjulidde okuvujjirira olukuŋŋaana olwo olw'ebyenjiri. Ngenda kusaba Father Wilbur Grace atunnyonnyole mu katono nnyo keneerabidde wali ku mbaaka ziri ez'ekikungu abantu bano nga mugenda obbagatta muyina emisomo gye musooka obbayisaamu egikwata n'obufumbo oba buli omu ajjabuzi n'agamba nze ndina omwagala wange tugende mu maaso. Kakati ekintu eky'obufumbo kintu kya kubeera wamu kutuuka kufa kikulu nnyo omuntu okumuteekateeka era obutafaananako na engeri gy'oteekateekamu abalala bwe tuba nga tuteekateeka bano bo tubateekerateekera ddala okumala emyezi egi nga buli Lwamukaaga tubeera nabo sirabasi yaabwe gye bakugenderako buli Lwamukaaga tubeera nabo twatandika mwezi ogw'omusanvu ogw'omunaana naguno ogw'omwenda nga buli Lwamukaaga tubeera nabo kuva ssaawa 3 kutuuka ssaawa 9. mulina okubanga mugatta abantu abatuukiridde kuba n'ensangi zino tulaba butabanguko bungi nnyo mu maka abantu ne bagamba amanyi bannaddiini tebaddeeyo tebakoze mulimu gwabwe kuluŋŋamya bafumbo ate ab'eŋŋanda naye obulabizi obanga entamba gye butambuddemu katusabe Omukama abeere nga abantu ate mu bufumbo abagabirayo akalungi kereere. Era ku kigambo ekyo nti tuyingira mu ndagaano kwegamba mu Luganda byawukanamuko nnyo tuyingira mu
ku covenant eno mu ndagaano eno not contract obufumbo bwe tuyingiramu si nti nno myaka ofumbeyo emyezi bwe gityo ateze endagaano gyotasobola kujjulula eno covenant gyotasobola kujjulula tumubuulira n'ebyawandiikibwa byonna omugole ono era kyekyenjawulo ekibeeramu nti ono asomera ebbanga ddeneko ekintu kino si kya kiyita mu lujja nti byonna byali byawamu tugenderaawo nedda yalina okubeera mu class emyezi gye gyonna era bandowooza basemba lwakuna luno olwokuna abagole baffe basemba ate kulwokuna olwo baba nga babakolako. Reverend ngenda kusaba olwakadde otuwe essaala tunzike pulogulaamu yaffe kuba waliwo pulogulaamu enayeddako mu kadde kano. Twagala nnyo okwebaza bannaffe naddala abatulaba ate era n'okwebaza BBS Telefina. Tweyagala okwebaza abakulu bonna Mukama batuwere nnyo omukisa era yongere okubakuuma. Katusabe Katonda kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu Katonda oyo abakuume abakiza omusana gwe abire nammwe dene bulijjo ne programu yaffe olutindo luno Mukama ayongere ojjuwa amaanyi era ebeerewo nnyo mu Yesu Kristo Mukama waffe amina. Olw'essaala eyo tetugenda sukkako wano ne pulogulaamu yaffe eno y'olutindo etandise ku ssaawa 4 paka ku 4 ekitundu. Nzaakira Mbwani Kannamugira awangale nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Amina. Convention omulabirizi w'obulabirizi bw'Namirembe the Right Reverend Moses Banja wamu n'ekitongole ekibulizi ky'enjiri mu bulabirizi bw'Namirembe bayita abantu ba Katonda mwenna mu lukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde convention genda kusomeza 27 Septemba 2025 wano mu Cathedral Gardens Namirembe ku mulamwa mazima ddala Katonda talikira muntu ataliiko musango era tanywezinga mukono gw'abakola obubi. Yobu 8 olunya olwabiri tosuwa aboogezi nga the Right Reverend Moses Banja katukyaza yennyini Right Reverend Patrick Wakula omulabirizi wa Central Busoga the Very Reverend Canon Dunstan Kiwanuka Mazinga Dean wa Lutiko Reverend Rumu Stephen Rwasi Reverend Grace Kavuma tosuwa kwaya z'obulabirizi zonna katunyweze sitaani ku luno abulweko ne wanywera amazzi jangu mu lukuŋŋaana luno olw'omwaka okutandika ssaawa 2 ez'okumakya keerako jangu mu convention olabe Mukama ate byakola omwaka guno.